Atulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku platforms ez'enjawulo ku YouTube, TikTok, Facebook na wonna wosinzira okutulaba ku Fik Media awamu ne 88.1 Sena Radio yekyasa nkwaniriza webale kuba mulabi mulungi kuba ozzo tugoberera tukwebaza kuba oteekamu kaddata n'olaba ebintu bino. Of course embeera nkimanyi yinza okuba nga si ennungi ennyo naye nga weerekereza n'oba nga otulaba. Ku seeti olwaleero nina Father Kasule Mbaga Tuzinde MD wa Sena Radio gwe tugenda okuba nga tuwayaamuko naye agenda kutubuulira ebyenjawulo ebikwatagana ne Sena Radio ate wamu naye ng'omuntu agenda kutubuulira ku gyenvudde we paka wano watuukidde gwe atulaba oba atuwuliriza w'omumanyidde oyongere okutegeera kubikwatagana ku Sena Radio ate naye kennyini nga omuntu. Father nsanyusa okusisinkana. Nange nsanyusa okulaba. Mbuuliza ku atulaba era atuwuliriza omweyanjulire mu bitiibwa bye byonna. Atulaba era atuwuliriza nga omwanjuzi bw'akoze enyanjula. Nkwaniriza nnyo webale kugoberera emikutu gino gyonna egy'enjawulo. Webale na kwagala Fik Media. Webale kwagala Sena Radio 88.1. Webale okwagala naddala okumanya ebigenda mu maaso. Erinnya nze Father Kasule Mbaga Tuzinde, Thomas Beckett, Managing Director wa Sena Radio. Obwa MD obufuna mwaka ki? Obwa MD nabufuna mwaka guwedde ng'ennaku zo 2023 ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Maachi 2023. Naye nga sinnafuuka MD nasooka n'embeera wano okuva 2021 omwezi ogwa February nga 16 nga naakamala okudda okusoma gye nali ne bangaba wano ku radio nga General Manager wa Radio Centenary nga ndi wamu nkolagana ne Father munnange Father Charles Sechewa eyali Executive Director mu budde obwo. Omusumba Severus Jumba yakuwa obwa MD. Esebo era n'obwa General Manager era yabumpa kubanga nagenda n'ensoma gye nasoma oba oliawo nabyo n'abimbuuza naye nagenda ku mulembe gwa Bishop Kaggwa. Nagenda okudda nga Bishop Jumba ye mwepiskopi awo nno okungaba kwonna wano Bishop Severus Jumba yeyangabawo. Mukujjako mu March radio eno wagisanga eri ku mutendera ki era wagisanga mu mbeera ki? Radio eno mukujja kwange mu March ngambe nti radio yali yasimbula dda 2018 nga yatandika dda nebaza abankulemberamu nga ye Father Luimbazi Deus yatandika omulimu guno. Father Sechewa Charles najja mu 2019 ate paka we yaviirawo mu mwaka ogwedde. Nenga nasanga omulimu gukoze eki gukoleddwa nga baali eri waggulu ku kizimbe ekyakamagwa radio gye yagulirwa gye baali ddala yali Ssuubi ng'efuuka Centenary. Naye nze mu kujja kwange wano mu 2021 saagenda ku Kamagwa natandikira wano mu kifo kyaffe ekipya mu maka gaffe amapya wano ku kizimbe ekikadde ekya Centenary Bank wano wansi natandikira. At least bingi byali bikoze eki nga bamaze okubiteekateeka nga tugamba nti tufunye home tufunye amaka gaffe nga tukyali mu bupangisa kubanga okusooka baali mu bupangisa wali waggulu ku kizimbe kya Kamagwa ekizimbe kya byansi naye nga tuvuddeyo n'ekizimbe kituliko kya Diocese ya Masaka awo nno maka gaffe we natandikira nga bamaze okuzimba studios ez'omulembe ez'enjawulo mbadde mu ebyuma ebipya ebyenjawulo ng'ebikadde bakoze eki babijjeemu nga tulina kukola ki kulaba nti tutereeza system ebirala ebisinga okulaba nti tutambuza omulimu gwa Radio Centenary. Esebo. Mu mbeera eyo muwatandikira bapresenter abakozi abalala bamaketi abaani nga staff ya Sena Radio yakwaniriza etya? Nze mmanyi banyaniriza bulungi ekyo nkikakasa. Tulina buzibu wafunamu bebibaawo mu bw'omuntu nti bulijjo yonna yonna gy'onaabeera ne gy'olaga obaayo bali abaaniriza omuntu omupya
era bo nga beetegese okutambula n'omupya ate wabawo bafuna fears okutya bagamba tono tunaamusobola okutambula naye kati bibaawo mu bulamu naye nze ebyo kyemmanyi nali mwetegefu okutambula na bonna oli agamba nti kiki nga bonna nga njagala mbasembeze nga saganya okugoberera nti ono abadde afaanana bw'ati naye njagala kulaba omuntu nga bw'ali gamba ate mufuule nze nange ekyenjawulo kinjagala tukoleki tutambuze omulimu guno gwa Radio Centenary. Saagala kumanya nnyo byemabega nti ono gundi abadde mu ntawo ne gundi mbasaganya okwemanya naye njagala kutandika na muntu nga yemulabye ate tulabe nga bwetuyinza okukola kikutambulamu fenna nga tutambuze omulimu. Atuwuliriza yandyagadde okumanya nkyukakyuka ki z'okoze ku Centenary Radio okuva lwajja mu Maachi wa 2023 ate paka wano wetukoledde mu December wa 2024 mu ngeri y'okuba nti maybe omuwuliriza ajja kutunulira nnyo programs zawuliriza ku mpewo oluusi enkyukakyuka endala zino ez'omunda ayinza obutazimanya nnyo naye kiki ky'okoze ababadde emabega kye oba simanyi oba onfuna nteekateeka ki endala z'otaddewo ezongedde ku radio okwezitaaliwo emabega nga tonnajja. Neyansa nga bwe nagambye nti radio yali yasimbula dda bannange bamaze okukola ky'okusimba emirandira era balina ebamaze okuteekateeka naye nga ate okwo kwenzimbidde era ebimu byana bisanga biri mu pipeline naye nga birina okugusibwa. Awo nno bwe ntandika ne programming mu programming waliwo program ezimaze okuteekebwateekebwa n'ezimu nga zirina okwongera okukyusibwamuko kwongerwamu ebirungo okutereezamu onnawali oba n'okwongeramuko ku programs zinjawulo. Nno mu programming tulinako betwongeddemuko tulinako betukyusizzaamu ku lw'obulungi bwa radio n'okulaba nti ate bisuutinga bulungi ne audiences zaffe ne ba listeners okulaba nti bongera okwagala ki radio eyo programming. Petugenda mu ntereeza endala eya radio ti radio eno bbanga lye nebadde ekola kinga tulikyali kupangisa mulongooti ogwa gavumenti ogw'ebwala nga gye tusinzira okasuka omuntu okutuwuliriza wonna mulongooti gwa UBC. Naye nasangawo enteekateeka ekirowoozo nti tusaanye okwetengerera tuve ku bupangisa bw'omulongooti tuzimbe ogwaffe kubanga kyali costly ate nga radio tunatuka kukola ssente ezikugamba nti buli mwezi okusasula ssente z'omulongooti. Awo nenteekateeka yaliwo tituzimba omulongooti ogwaffe era fundraising drives zaakolebwanga mu ntereeza ya Eklezia mu structures nga tukulembeddwa mu Bishop Service Juma tugenda mu bifo ebyenjawulo okulaba nti abantu badduukira ensonga eno. Netufuna n'abaatukwatizaako e Bulaaya mu America abaatudduukira emitwalo gya $2 okulaba nti twasobola okuzimba omulongooti gwe twagendako mu mwaka guno mu mwezi ogwa Maachi twatandika okugweyambisa twaguzimba kitovu wali emabega w'eddwaliro ekitovu katuli ku mulongooti ogwaffe ne coverage kitegeeza yeeyongera because we najjira wano mu 2021 nga complaint y'amaanyi eriwo eri abawuliriza ba Radio Centenary bangi bajjeegomba bangi baagala ogiwuliriza naye nga bagamba signal strength gamba ekyaliko obuzibu nti wangi esaalasaala radio evaako gamba nga bangi bakola ki era nga bangi bacomplaininga naye at least ekyo tusobodde okinogera eddagala nti kati tuli ku mulongooti ogwaffe nga tuweereza okuli antenas ezikola ki eziweerako ddala eziri waggulu ku mulongooti ogwo. N'ebirala bingi ebigenze mu maaso n'okukolebwa naddala okulaba nti twongera okutereeza system okulaba nti tubeera compliant ne government policies tuli compliant ne UCC n'ebirala bingi ebigenze mu maaso n'okukola ki okulaba nti tubikola okulaba nti twongera okupromotinga radio nti mu ku byo bitwongedde okwongeramu amaanyi ze promotions ez'enjawulo ze tuteekateeka mu mabanga ag'enjawulo nti back to school promotion nti talent search nti ekijjobi big event of the radio netuteekateeka nyinya akatimba boda beera mu Christmas bina nga tugendera okulaba nti tukola ki tutumbula radio n'okulaba nti tutandiikiza okugulawo fans club twakitandikako omwaka guno nabyo okulaba ate n'okutabaganya okusinkana abantu mu bibinja ebyenjawulo nga bakolers abakubi b'amasimu ab'olulango netubakolamu obukulembeze nabo batuyamba okulaba nti bongera okupromotinga radio n'ababoda ab'enjawulo tutambula nnyo nabo era batwagala nnyo era tulina enteekateeka nnyingi ze tukola
okulaba ntongera okulaba ntutumbula radio eno. Nyine father mbadde ngenda okujja nti ng'ogyeko enkyukakyuka eno mu radio programming na biki byogambye promotions ki ez'enjawulo gwe nga ggwe z'otaddewo nga tezaaliwo nga gwazongeddemu okwongera okubunyisa radio eno mu bantu wembadde njagala otubulire ziriwo ezijja mu season ki ziriwo eza buli mwaka eriwo ejja ddi? Okay. Ezisinga nazisangawo nga zeetaaga kwongera kuzuukusa kubanga wenajjira nga covid ebintu ebisinga bikola ki yabiyimiriza nga kitegeeza luba tosobola obyerabira nga byakolebwako omulundi nga gumu 2018 radio ng'eggulawo nga tebaddamu kukolebwako kakati nga tulina okubizuukusa awo nno nti back to school promotion yazuukusibwa yaliwo talent search yaliwo naye nga tulina ogizuukusa bodaboda yenya akatimba yaliwo nga tulina ogizuukusa kakati eno eyabeera mu Christmas teyaliiwo nga tulina okukola ogitandikawo netukiteekateeka netulaba tukola tusobola ogitandika endowooza zezo tukola then nakino ekivvulu ekya radio tekyaliwo ekijjobi kyetwawa erinnya nti ekijjobi tunayongerezanko buli mwaka just embeera nga bwebeekola ki nti ekyasooka omwaka oguwedde twakiyita ekijjobi sumulula kubanga twali tutandika nga tusumulula ekyomwaka guno ne tulowooza nti tukiyite ekijjobi mulongooti olwokuba twali tuzimbye omulongooti gwaffe twagala tukugulonkinga ne tukitutuma ekijjobi mulongooti awo nno nakyo kijjidde mu budde bwange okulaba nga tuteekateeka ekivvulu buli mwaka ekya radio kwongera okusinkana abawuliriza okubasanyusa okubawumuzaamu ate n'okwongera okumanyagana nga ate abantu bakyagadde olaba turn-up y'abantu last year baali bangi ne this year babadde bangi bali ku Tropic Hotel e Masaka. Promotions zino father zigenda kubeerangawo buli mwaka ziringa nnyata mukama nga tusobozesezza twandyegombe buli mwaka tuzikole tuziteeketeeke naye olumu sijja kubeera negative thinker nina kubeera positive thinker nti zirina okubeera buli mwaka bw'obawo ebiganyo bwe bisobye at least tuba tutegeeza omuwuliriza naye nga twegomba nti buli mwaka tuzanibadde zonna zikola kizibeera okusinziira ku ntereeza yaffe zibeerawo mu budde ki awuliriza yeetaaga okumanya back to school mugikola buli taamu ng'eddamu oba ya January yekka of course yebeera mu Christmas ejja beerangawo December yategeerekeka kati back to school promotion tugitandiikiriza nga tugitandiikiriza mu December after Christmas awo tuba tutandikira ddala back to school promotion gyetukomekereza mu February ng'atandika then bwe tuvaawo ne tutandika okuteekateeka talent search gyetutandika mu mwezi ogwokuna April buli mwaka nga tuba tugenderedde okulaba nti tumukomekereza waakiri mu mwezi ogwa June mu makkati ne tutandika entereeza ez'ekijjobimu tulaba nti tuteekateeka ekivvulu tutandika okukiranga okutandika okulaba tunakitambuza tutya nga tukikomekereza mu mwezi ogw'omunana nga gutandika September tuba tutandika enteekateeka za bodaboda yenya akatimba nga tuba twagala tuzikomekereze waakiri October nga ggwako oba November ng'akola ki ng'atandika then beera mu Christmas tuba twagala tumutandike November nga ggwako then tumukomekereze mu makkati ga December. Esebo olabira ddala nga promotions zino zirina ekyamaanyi kyezigasse ku radio nnyo era zigasseko kyamaanyi kubanga ola abitunuulira kubanga promotion gwe nga oyinza okugamba nti sirina ssente zenzigyeemu nnyo ziri awo naye ate ekigendererwa kyo ekikulu ekyokulaba nti oyongera okubunyisa n'okumanyisa radio mu bantu ate oba okituuseeko kubanga you are promoting the radio nti toyina kigamba nti kyogenda nti oggyemu nnyo ssente naye kyojjamu ekisinga obukulu kwe kwongera okulaba nti ojuma omanyisa radio eri abantu ab'enjawulo awo nno kyeŋŋamba nti promotion zino ez'enjawulo zizongedde tofaire amaanyi ku radio yaffe Centenary. Ekisanja kyo okigeraageranya otya n'ebiyise mu mbeera y'obulango weewaawo omuwuliriza ali eyo waliwo eyo radio y'ekereziya era ssente ndowooza ezisasula abakozi naki ezirunninga radio biki masanyalaze kuba ezo biru zo zibaawo ezirina okusasula ezo bazijja mu ekereziya era akabbo kaffe ketuwaayo oba oliawo kebakwatako kuba nagyo gino mirimu gy'ekereziya nezijja nezikola ki emirimu gya radio ekyo kyogerako ki obulango buno bwe buvaamu ssente eziddukanya radio eno neyanza radio eno
nga nzirayo eri ku buvo bwayo n'obuddo. Abaagitandika Bishop Kaggwa Omulemirembe n'essaza ly'e Masaka bagamba nti radio is a Catholic radio. It's a radio central Catholic radio but with a commercial character. Nga kitegeeza omuwuliriza alina okwawula Radio Centenary ku Radio Maria. Radio Maria gyeri ya Keleziya ekola ebya Keleziya byonna obudde bwonna 24 hours, tekkirizibwa kuba bulango, tekkirizibwa kubyansi nti bya bufuzi e Radio Maria. Ne Radio Centenary abaagitandika baatunuulira bagamba nti okusookera ddala libeere eddoboozi lyaffe kutuyisa kutusomeseza eddiini. Awo nno tukikuze tukikulembezaamu. Naye ne batunuulira nti radio tunaagibeezawo tutya, nti radio erina okufuuka olaba nti ekola ssente okweyimirizaawo ate n'okuyimirizaawo essaza. Awo nno mu kuteekateeka kwaffe byonna bye tukola ku Radio Centenary tukulembezaamu kire ky'omulimu gw'obutume okuyigiriza evanjiri nga tweyamba radio ddala mu modern times. Ekyokubiri ne tunoonya bizinensi eziyinza okutuyamba okulaba nti tukola ki, tuyimirizaawo radio eno. Tukyalwana oba oli tunatuuka we twagala naye tufuba okulaba nti tulwana nga tutuukira abantu aba bizinensi entonotono ab'enjawulo no mukumpi Masaka, mu Greater Masaka, ate n'amakampuni amanene gajje galange naffe era bangi tubogereza, bangi tusobodde okubawangula. Tulinako amakampuni agazze ne galanga naffe ga Airtel, ga MTN, ba Bidco n'abalala ebitongole ebyenjawulo ne banks ez'enjawulo bazze ne bakola kutandika okulanga naffe. Naye nga kubalemerako, kuboogereza na kubalaga ki nti ogendayo ne musinkana n'abakulu abakulira agencies eziranga ne mukaanya ne mulaba nga muyinza okukola okutambuzaamu omulimu. Kubanga radio okuyimirizaawo si kyangu, kiri very expensive. Yes, nti n'abakristo mu saza bakyagezaako okulaba nti bawanirira because bamanyi nti mulimu gwabwe okulaba nti bayimirizaawo radio. Donations nazo zikyaliwo tutazitambulirako. Abantu omutima bulungi badduukira ku Sunday wedde twadde kyazanga dinali ku Sunday wedde nga 15 nga tukulembeddwamu kitaffe omusumba. Tugenza okusinkana abakristo abapalishi y'Embiriizi, abakristo abapalishi y'Ekyazanga, abakristo abapalishi y'Ebusibo nga badduukirira omusumba okulaba nti ayimirizaawo ki radio because bamanyi nti business etukola mu budde buno tezinabeera nnyingi era z'amaanyi. Kitegeeza nabo bakola ki, balina okuteekamuko kye baddemu okulaba nti obutume bugenda mu maaso, evanjiri egenda mu maaso n'okukola kino okuyigirizibwa. Naye nga tulwana bwezingira okulaba nti tufuna big companies eziyinza okulaba nti ziranga naffe wano ku Radio Centenary. Atuwuliriza era atulaba mubuulire ku programming nga bwetandika okuviira ddala ku Monday to Friday ndowooza programs ezimu zaawukana ku Sunday ne Saturday. Awuliriza mubuulire program line up nga bwetambula okuviira ddala ku makya paka gye buzibira. Okay. Tutandika olunaku kuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 3 ne program olukedde ku Maliiri. Nga tutandika n'essaala entonotono ez'ekisinde ne program n'etambula lukedde ku Maliiri. Nga program eno ekolebwa abantu babiri obudde buno, ye Ntume Dennis ne Nayiga Mire. Ku ssaawa 3 nga sinagenda mu maaso nnyo, ku ssaawa 2 tuyimirizaamu ko program eyo ne tutuusa ku bawuliriza amawulire agookya. Kitegeeza kusuba ku ssaawa 2 paka ssaawa 2:2 tuba mawulire agafuddeyo agookya dakiika nga 2. Ku ssaawa 3 ku Monday, ku Lwokusatu ne ku Lwokutaano tubaako ne program amagezi muliro nga tukyaza abantu ab'enjawulo, abalimisa, abalunzi, abakola emirimu egy'enjawulo makolero na biki okujja okusomesa abantu ku ngeri y'okutumbulamu ebyenkulaakulana, okweyimirizaawo, okulunda, okulima n'ebirala byonna bino ebyenjawulo. Byonna tubakyaza mu nnaku Monday, Lwakusatu n'Olwokutaano. Mu nnaku ezo Olwokubiri n'Olwokuna essaawa eyo ekyali free, tetulina gitubaku kye tuteekamu. Awo nno jazire ezannya n'ezannya ennyimba ezikola ki ezaateekeddwamu. Then ova ku ssaawa 4 tuba n'amawulire ag'ebyobusuubuzi gatwala dakiika nga 7 ku 10. Then kuva ku ssaawa 4 dakiika nga 10 paka ssaawa 6 tuba ne program Seeyeeya ng'ekolebwa omukyala n'ava Kasengejje. Kugamba kuwumuza mu bantu abali ku mirimu abakola, mulimu ennyimba ez'enjawulo, mulimu obunyomero bw'enjawulo mu program eno. Program nnungi.
ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 tulinako program manya ekelezyawo ng'ekolebwa omukyala Matilda Nabukalu. Programu eno eya ddiini nga buli lunaku akyaza abantu ab'enjawulo okuva mu diocese mu bitongole eby'enjawulo ne bajja ne basomesa abantu ku bidda ku ekelezia ku bidda ku ddiini. Ku ssaawa 7 paka ssaawa 8 tuba ne programu vuvuzera ng'eno ya byamizannyo ekolebwa Vincent Song oba Vincent Bukenya Song nga yakola programu eno ya byamizannyo atubuulira byabifuddeyo byafuddeyo mu kisaawe ky'ebyemizannyo. Ssaawa 8 zennyini ne tuba n'amawulire agookya ddala mu ebyo ebiba bifuddeyo mu Greater Masaka. Ssaawa 8:30 paka ssaawa 10 tuba ne programu kiki ekiriwo ng'ekolebwa omwami Katumba Frederick oba Abanike nga programu ya gospel biki ebifudde mu kisaawe ky'abayimbi bannakatemba ebifaanano bwe bityo, programu nnungi y'amaanyi. Ssaawa 10 ku Monday ku Lwokusatu ne ku Lwokutaano tuba n'ekitambiro kya misa nga kisomwa mu studio wano. Ntera okukulembera ebitambiro bya misa ebyo oluusi ne nfuna bafaatha ab'enjawulo mu diocese ne bannyambako okukulembera emisa ezo. Naye nga ku Monday Lwakusatu n'Olwokutaano then ku nnaku ezitaliiko nti ku Lwokubiri ne ku Lwokuna programu tubaako ne programu kulikayo nti etandika ku ssaawa 10 paka ssaawa 1. Naye olunaku lwekuliko emisa programu eno yakulika etandika ku ssaawa 11. Lwekutali misa Monday paka Friday etandika ku ssaawa 10. Then ku ssaawa 1 ey'ekawungeezi tuba n'amawulire agasembayo agaggalawo news roundup agaggalawo olunaku wano ku Sena Radio nga gatwala eddakiika nga 20. Ku ssaawa 1:30 ne tuba ne programu atamukutte Monday paka Friday nga mulimu emiramu egy'enjawulo bya bufuzi bya nkulaakulana bya sociology, omuntu abaddewo atya yeeyimirizaawo atya atambuza atya obulamu ebifaanano bwe bityo gamba tufuna abantu abajja bajja n'okubaganya ebirowoozo. Okuva ku ssaawa 2:30 paka ssaawa 3 ku Lwokubiri ne ku Lwokuna tulinako programu ey'obutabi nga waliwo Father Bernard Mwaziza director w'obutabi ajja n'asomesa ku nsonga edda ku butabi. Bishop Jumba ne Masaka ayagala tukola omulimu gw'obutume mu diocese nga tusinziira mu katabi ke tuyita small Christian community. Then ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 tulinako programu asiika obulamu ya byabulamu ekolebwa omukyala Matilda Nabukalu nga programu eno ebeerawo Monday paka Friday. Tufuna ba doctors abakugu okuva e Villa Maria n'ekitovu ne bajja ne basomesa abantu ku bidda ku byobulamu. Okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ogw'ekiro tuba n'entabo y'ebyemizannyo nga batuusaako sports commentary ba Vincent Songo ne Ntume Dennis ddala ebifudde mu kisaawe ky'ebyemizannyo. Okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 12 ez'okumakya ne tuba ne ba DJ ab'enjawulo nga batuyisa mu kiro. Monday paka Lwakuna tulinako Tata Ivan ne Tata Sevia basunsula music. Ku Friday ne tubaako ne Robbie K nga atuyisa mu kiro naye. Weekend Saturday Sunday ne tubaako ne engineer Kadonya selector nga naye asunsula music kuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 12 ez'okumakya. Awo no programming yaffe tubekola ki bwe kyafaananye bwetyo. Then omuwuliza yandyagadde okumanya misa ku Lwomukaaga ne Sandi biri bitya programming eriete ya weekend. Okay, weekend tutandika ku weekend tutandika ne ku ssaawa 1 n'ekitangaza ky'amawulire kitwala essaawa nnamba nga batuyisiza mu byonna ebiba bifuddeyo mu weekend namba ddala mu by'amawulire. Ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ne tuba ne programu akawo ka weekend ng'ekolebwa omukyala Namuganga Mary. Ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ne tuba ne programu akali amaggwa ekolebwa Dr. Adam byabufuzi. Tufuna members of parliament bannabyabufuzi okuva mu bitundu ebyenjawulo ne bajja ne batuyisa mu budde obwo nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eziba zibaddewo ezikoze amawulire mu wiiki ddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Ssaawa 6 paka ssaawa 8 ne tuba ne top 20 countdown ennyimba ezisinza okwokya mu wiiki nga eno programu ekolebwa Robbie K. Ssaawa 8 paka ssaawa 8:2 tuba n'amawulire agookya ku Lwomukaaga.
okuva okusaawa 8:30 paka saawa 10 ne tuba ne program Talanta mu masomero ekolebwa Uncle Charles program y'abayizi tubaako n'ennyimba ez'enjawulo ez'amasomero ez'abayizi eziyiyiziddwa amasomero ag'enjawulo nga kuba music wa masomero. Then kuva ku budde obwo ku lw'omukaaga kuva ku saawa 10 kisinziira oluusi wabayo emipiira premier oba ki tubeera mu kuweereza miki mipiira ku weekend mu budde obwo kuva ku saawa 10 paka oba oliawo saawa ng'emu tuba tuweereza mipiira. Ova ku saawa emu paka saawa 2 tugenda mu lutikko ekitovu wabairayo essaala ezikulembera mu Sunday ze tuyita Vespers nga tuziweereza kitaffe omusumba Bishop Servus Jumba bwe yalangibwa okubeera nti akwasidde essaza ly'e Masaka yarangirira nti buli lwa mukaaga ssaawa mpaka ssaawa 2 tujja kusomanga essaala mu lutikko ffenna abakristo abaliraanye ekitovu wa Cathedral. Awo nno ffe tugenda ne tweyunga ku bakristo abali mu Cathedral okuweereza essaala ezo ate nga zikomekerezebwa kitaffe omusumba n'abaako n'akagambo kaawa abakristo mu ssaza ly'e Masaka ddala biki ebibaddewo ne babigenda okubeerawo. Ova ku saawa 2 ez'ekiro ku lw'omukaaga mpaka saawa 11 ez'okumakya ne tuba ne Saturday weekend party nga ekolebwa engineer Kadonya selector Sunsula music. Then tutandika Sunday tutandika ku saawa 12 ne program z'okkira Mukama ng'ekolebwa Richard Walakira nga kusinga mulimu nnyimba za ddiini mubaamu n'obunyomero bulala obw'enjawulo nga program eno eva ku saawa 12 paka saawa 3. Saawa 3 tulowooza nti tugendako mu bigo eby'enjawulo ku Sunday ne tusinkana ku bakristu ne tusoma nabo ne tuweereza mmisa eyo ku mpewo. Awo nno kuva ku saawa 12 paka saawa 3 program z'okkira Mukama. 3 paka saawa 5 tuba mu bigo nga tuweereza mmisa ebeesomeddwa. Saawa 5 paka saawa 6 ne tuba ne program ey'obutabi era Father Bernard Mwaziza najja n'asomesa ku butabi. Saawa 6 paka saawa 7 Father Rosias Kaliowa najja naye n'ayongerezaako ku program anyeekeleziyawo n'atusomesa ddala ku bintu eby'enjawulo ku bidda kulamu obw'ekeleziya. Saawa 7 paka saawa 8 ne tuba ne program abato mujje gye ndi ng'eno ekolebwa Uncle Charles ne Father Kaliowa nga kutuyigiriza ddiini ffe abato ddala kuva ku myaka ng'ena paka myaka 12 babeera mu kusoma na kuyiga ddiini. Program eno ekolebwa kuva ku saawa 8 tuba n'amawulire ku Sunday ne gatwadde ekikanga 20. Okuva ku budde obwo ne tugenda mu Sunday requests abantu basaba obuyimba obukoze eki bwe baagala nga program ekolebwa Urban Care. Tulowooza nti kuva ku 8:30 paka saawa 10 tuba mu Sunday requests abantu nga basaba obuyimba obukoze eki bwe baagala obw'enjawulo. Ova ku saawa 10 paka ku saawa 1 bwatabaayo mipiira ku weekend tubawo ne program ey'akadongo kamu ng'ekolebwa Dung Fred. Okuva ku budde ova ku saawa 1 paka saawa 6 ogw'ekiro ne tuba ne program Sunday Times ekolebwa Richard Walakira nga program nnyimba za bandi tuba tukubira muziki ogwa bandi. Then okuva ku 6 paka 12 ez'okumakya tuddayo mu program eya nnyimba nga ekolebwa engineer Kadonya. Yes, atubulize era atulaba ndowooza programming oba program nga bwe zitambula ku 88 Katonnyeze FM Sena radio y'ekyasa ozitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Father, mu kisanja kyo nga okulembera radio y'omusumba eno of course kale tetujja kukulembeza bizibu sooka otubuulire obulungi oba ebirungi byotuuseeko oba oliawo n'omuwuliza byandeetaaze okumanya oba otubulire n'okusomoozebwa kw'osanze sofa. Okay. Kyennenyumirizaamu nti obulungi n'ebirungi ti radio bweri ekyaweereza era kweri ku mpewo ekyo kikulu nnyo kubanga radio nyingi zitandika ne zikola ki ne ziggyibwako ne ziggalawo oba obalyawo ne baziggala ba UCC naye ekyali ku mpewo ekola ki ekyaweereza ekyo nkyenyumirizaamu kubanga radio etali yange bandigaye nti Father asudde ki radio yaffe naye radio ekyakola ki ekyagenda mu maaso n'okuweereza. Era bitwenyumirizaamu nti olaba waakiri abantu beeyongedde okukola ki okugiwuliriza coverage yeyongeddeko nti kati radio etuuka wala bw'otunulira nga bwe yali mu kusooka ne kakati weetuuse coverage ekoze ekyeyongedde kati yeyongedde okuwulirizibwa. Ekirala nti newaakiri olaba ne business zikoze ekizeeyongeddeko abantu okujja okwongera okulanga naffe
ba clients beyongedde okulaba nti bajja okukola ki okulanga naffe program nabo beyongeddeko. Ekirala nakyogeddeko dda ekyomulongooti ogwongedde okukola kyotusindika mu maaso nti twagufuna ogwaffe waakiri kati eri badeni gye twabanga naye ya buli mwezi nti okusasula ssente zaaki olaba nti kyakola ki ekifo ekyakkakkana. Ebirala tugenze mu maaso n'okutuukiriza ekigendererwa ky'abatandisi ba radio kye bagendeera okusomesa eddiini. Tugenda mu maaso n'okukola ki okulaba nti tutuukiriza ebigendererwa vision ne mission okulaba nti bikola ki tubituukiriza bulungi. Awo nno tugenda mu maaso n'okukola ki n'okusomesa eddiini, tugenda mu maaso n'okuwumuza mu bawuliriza, tugenda mu maaso n'okusomesa abantu mu mbeera ez'enjawulo mu culture, mu byobulamu, mu by'engunjula, mu by'obufuzi n'obulamu bwonna bwonna nga butambula naye tukyenyumirizaamu. Ate n'abakozi baffe nabo tuwongedde okuba omwaganyi okulaba nti bafuna emisomo egy'enjawulo mu mabanga ag'enjawulo. Teba oliawo oli abadde ayinza okuba nga abadde alina byakola nga tebiryan professional mu misomo gye twawo egy'enjawulo ate amaliriza n'ategeera na how to do something in a professional way. Kyonna tukyenyumirizaamu dda tukoze eki tukituuseeko. Ebirala gye biri bingi byenyinza okulowoozaako nti twongedde okukola ki okumanyika nga radio nti omuntu bw'ava e Kampala najja n'abuuza radio mu Greater Masaka ez'amaanyi ebyo Sena radio tujja kukola ki tebulamu era bangi ajja kujja nti abatulagiridde wano ku Sena radio. Kyonna tukyenyumirizaamu nti ki nti abantu radio bakoze eki baajaniriza era bajaagala. Nesebo okusoomozebwa nako gye kuli kungi. Benyinza okwenjogera ku operating costs eza buli week eza buli nnaku bingi. Masannyalaze gali expensive, amazzi go tegali expensive byonna byonna tubi naye amasannyalaze ate gavaavaako. Kakati radio ekola ne tudda ku mafuta wano ku radio naye eri ku mulongooti generator nga zirina okukola nga zirina okuraninga. Ate ebirala nga tulubira tujja kubituukako nti oluusi amasannyalaze bwe gagenda tetunateekawo gundi backup system ey'amaanyi ennungi. Tikitegeeza radio bwe gagenda amasannyalaze kitegeeze esaalamu like 2 minutes si kirungi nawo kukyali kusomozebwa naye tuluubira nti bye twegomba tulina dreams tugenda kukola ki tugenda kubituukako ebyo nawo kusomozebwa. N'abantu abalala abantu si bonna nti babeera balungi mubamu abantu bamitima emibi nagera n'atambuza propaganda omukyamu bitali bituufu ng'ayogenda ayogera ku radio ng'ayogenda abyogera mu bantu eyo. Ekyo nakyo okusomozebwa naye tukakasa nti mu bulamu ebyo byonna bikola ki bivaayo kubanga tuli bantu. Omuntu ali complex soyinza kulowooza kutegeera kyalowooza ti gwe n'obufuba okulaba nti okola kirungi ate yasobola okusasulamu ekiki ekibi naye oyo ye muntu bw'atyo bwakola ki bwafaana okusoomozebwa. Ekirala misolo mingi egitubinikibwa nti bw'olaba nti bangi ddala bitongole abawooza b'omusolo beebuuza tulaninga tutya radio eno tugiyimiriza otya. Tutera obbaga nti tukyatambulira ddala ku donations kubanga abantu bangi bakyatukwatizaako. Radio tulina tukagamba nti eyimirizawo bulungi sente zeekola zikyali nki ntono naye batubinika emisolo mingi. Ekyo kikyali nayo kyakusoomozebwa kitusoomooza nti buli mwezi olina okulowooza ku misolo. Ekirala emisaala gy'abakozi baffe olwokuba nti ennyingiza yaffe ekyali ntono n'emisaala gikyali mitono nawo kikyali kyakusoomozebwa naye nga tuluubirira ti singa twongera okuteekamu abantu tufuna bizinesi ezisingako awo n'esente z'abakozi zijja kukola ki zijja kweyongeramu. Ekirala okusoomozebwa era tulinawo nti mulimu bakozi boolaba be tulina naye nga bye bakola oluusi nga byewuunyisa neweebuuza yasomerawa ng'olaba weewuunya gye yasomera ebintu by'amawulire nga biswaza radio biswaza ekitongole naye nga weebali bakola ki nga bakola ebintu ebintu ebikola ki tebivaamu n'atuusa ku bantu b'amawulire agali half-baked. Ate byonna bikyalimu muki naye tufuba okulaba nti tugenda mpola nga tukola ki nga tutereeza ebyo byonna weebiri. Father, omwaka guli mu kuggwako and of course promotion yasembiyo ndoza ine ya eriyo ekintu kyonna ekirala kyemugamba nti oba oliawo twandikikoze okwongera okubeeza radio eno mu bantu. Webale 26 omwezi guno gwa December tulowooza era kulinga kuddiza bawuliriza tugenda kubeera mu kitundu eno kyendoza kya Namukaaka Buyaga ku kisaawe eyo nga 26 Boxing Day
wajja kubaayo omuze omupiira wakati w'abastaafu ba radio n'abantu b'ekitundu ekyo, wabeeyo empaka za pikipiki gamba ate tumalize nga tuli mu kubasabula ki endongo. Awo nno kulinga kuddiza bawuliriza kubeerako nabo okusanyuka nabanadira mu nnaku enkulu. So tujja kukola ngenda kuzomeza 26 omwezi guno gwa December nga tuli wamu n'omukulu Ssengonzi Events atuyambako mu kuteekateeka ebivulu bino eby'enjawulo. Father wakyaliyo omuwuliriza ali eyo ng'agamba nti radio eno olw'okuba nti ya musumba radio y'ekereziya nti eweereza abantu abo bokka abalokole tebatunuulidde aba Seventh Day abasiraamu n'abantu ab'enzikiriza endala nti oba oliawo ye atunuulira fine kuliko programs zino endala eza music nga bwoga nti zo zicutting across naye yayinza okuba nga atunulidde maybe ekyemmisa ne zino programs endala ez'obutabi nga yaga radio y'abakatuliki ekyo okinnyonnyola otya omuwuliza ali eyo akitegeere nti radio eweereza abantu bonna mu ssaza. Webale radio Centenary ekuŋŋaanya ndiyita ekkuŋŋaanyizo ekuŋŋaanya bonna nti kaobe ne mu bakozi sibona nti betulina nti abakatuliki tulinamu ab'enzikiriza endala abakatuliki oke basinga obungi abakozi ne tulinamu n'ab'enzikiriza endala. Awo no ne mu program zetuweereza tukolagana n'abantu bonna bw'otunuulira amawulire gaffe nti oluusi ojja kuwulira agafudde ekako ow'omulabirizi ekako ebifudde obuli oluusi wano omugundi mu basiraamu wano byonna tukola kitubituukako ate ne mu kisibo oluusi tukutera okuwaayo kasirooti akadde abasiraamu ne bajja ne bakola ki ne babaka boogera ongera okuteekateeka abasiraamu mu budde bw'ekisiibo. Radio tesosola radio bonna ekola ki ebasembeza kasita oli aba ng'ategedde ekigendererwa kya radio nga mu kujja kuba okubeera ku radio tagenda kuvvoola oba kuvumirira bukiiko katoliki twaniriza bonna ate bye tukola ne bye tutunda era tukola byonna ebyo naddala bakasayiba nga tebikontana n'ebyo kereziya byakola ki byayigiriza. Tojja kuwira tetulanga buli business mulimu ze tukomako abasawo abaganda oba bayita basamiza nabaki simanyi oba kigambo kiri ekituufu nyinza okuba nga naye abakala oba abo tebasobola tetusobola kubaaniriza ku radio kuno nti bajje bakole kibasawo bakole emirimu gyabwe ku radio tetubaaniriza nabaana abatunda like nti balanga contraceptives biki byonna tetubaaniriza kubanga artificial means of birth control kereziya takola ki takkirizigana nazo ali ku natural means za birth control. Awo nno ebya contraceptives byonna kabenga batuwa sente meka oba nyingi zitya tetukola ki tetubiranga naye nga byonna bidda eri mu ntereeza yaki eya mission ne vision yaki eya radio naye nga mu tukolagana na buli muntu kasita abanga yetegese okwewa ekitiibwa naffe okukola ki okutuwa ekitiibwa baze okusinkana. Kale kansubire ebisinga obungi ku Sena Radio obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala